Abakulu mu ggye lya UPDF ekibinja ekisooka abaliko omusajja mukulu gwe bagombyemu obwala ng'ono amaze ebbanga nga yeerimbika mu ggye lino nga yeeyita omusirikale ng'abadde yeenaanika ebyambalo by'amadaala ag'enjawulo okuli erya Lefutinanti kw'ossa ne Kano olwo n'atigomya abantu mu bitundu eby'e Kasangati ng'abagobaganya ku ttaka. Akwatiddwa ye Ssentongo John Adams ng'akwatiddwa ne munne Sekandi Hannington nga bano babalaze bannamawulire era nga Ssentongo aleeteddwa ng'ali mu kyambalo kya Lutenanti Kano nga ye Sekandi abadde mu ngoye za bulijjo mwe bamukwatidde. Ssentongo John Adams ayogere nnyo who has been impersonating to be a UPDF Lieutenant Colonel. Wakati mu kwaza amaka ga Ssentongo agasangibwe gayazako Abanyolo basanze ebyambalo by'amagye ku madaala ag'enjawulo, obupande obukozesebwa abasirikale b'amagye, pisita enjingirire, amayinja g'abajaasi okuva ku ddaala lya kapiteeni okutuukira ddala ku ddaala lya Meja General, weema z'abamagye, engatto, ennamba ya mmotoka eya UPDF enjingirire, densite ku ddaala lya Lutenanti Kano wamu n'ebirala. Ayina uniform ayambadde bulungi, ayina radio call, ataddeko ranks, oyinza kuteeka roadblock mukubo n'obba bantu, naye abantu bajja kulowooza abadde nga babba magye ga UPDF. Ssentongo akkiriza nti si munnamagye wabula ng'amaze ebbanga nga yeegomba okuba munnamagye kyokka nga zaagaanibwa olw'emyaka kwe kusalawo yeeyiye ng'ayogedde ne kuwa gye yajja ebyambalo bino. Neegomba obusirikale nga bakulu. Neegomba obusirikale nga bakulu. Lwaki tewagenda no training? Nagendangayo naye nga buli ngenda ebangamba emyaka gyange giyise. Omuntu obanga kwejja ku musango ayinza kukwogerawo ekintu kyonna, naye kikulu tujja kunoonyereza mbuya suwala tujja kutuuka n'embuya, naye tuze nga tubagamba mu abantu ba bulijjo mutuwe information ate mugituwe mu budde. Singa olaba omuntu ng'ayambadde uniform n'omwekengera tomumanyi bulungi nga yayingira amagye gwe tu information. Ye munne Sekandi agamba nti akolera mu kitongole ekya ISO era ng'abadde yeegomba nnyo munne Ssentongo kyokka ng'abadde tamanyi nti mufere ng'ayogedde ne gye yasanga Ssentongo. Abantu office nosanga officer nawe nga junior officer yogegomba okuba nti mukwano gwo naye nali simanyi nti si musirikale. Olwasooka namusanga mu bbaala nanyini bbaala n'amundaga nti oyo officer. Olunaku olwasooka olwokubiri ne mumusanga kubo ku uniform. Omwogezi wa UPDF ekibinja ekisooka Meja Charles Kabona annyonnyodde engeri gye bakutemu abantu bano nga Ssentongo abadde yeefuula kyatali olwo n'atiisatiisa abasirikale ba poliisi naddala baba bali ku misango gy'ettaka. Abadde ng'agenda nnyo okulaba nga wa obukuumi oba protection mba grand grabbers ebyamataka bamutwala mu byalo eyo ayambadde uniform n'agamba nze ne Lieutenant Colonel mu magye n'atiisatiisa abantu ng'agezaako okuyamba abazi b'emisango, abantu abakoze emisango bali ku poliisi we najjanga omukulu mu magye ng'agamba poliisi ngakira police post n'abagamba nze ku bano abantu mbaleke bagende. Kati nawe wenyini abagambye wano nze siri musirikale nali ng'anyagala kuyingira amagye. Ategeezezza nti ono abadde akozesa amadaala ag'enjawulo okusinziira ku kifo ky'abaagendamu n'asaba abantu abazze batulugunyizibwa Ssentongo okugenda beekubira enduulu gye bali. Ya Meja yajambalako, Lieutenant Colonel yayambadde, kati ne ya Meja General abaliko ebifaananyi bitufunye nga yambadde ranka ya brigadier, ebifaananyi mubirabyeko, kati abadde nga akyusa ku ranks kusinziira ku mission eyagendamu. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku Rakees TV Agaalero.